Good morning SPD ne Robert Mutebi. Emukono waliwo omwami ow'emyaka 5 ono yakwatiddwa akawungeezi k'eggulo era nga mu kiseera kino akuumibwa ku poliisi Emukono. Omusajja ono ategerekeseeko nga Moses Kasiita nga mutuuze w'Entaawo, nga kigambibwa nti okwatibwa waliwo omuvubuka eyaddukidde ku poliisi Emukono emutaase ku mwami ono ng'amulumiriza okugamba nti yamukabasanyizza. Omuvubuka ono agamba omwami ono abadde aludde ng'abeera naye ku lunaku olwa Idi yamuwa ebyokunywa ebigambibwa okuba nti byalimu kalifomu ssaako n'amenvu era okukakkana ng'amukozesezza. Ono agamba agenda okukeera ku makya ng'ali bwereere era agenda okugenda mu ddwaliro Nakizu ne bamutegeeza nti ono yakabasanyiziddwa era bw'atyo n'adduka n'agenda ku poliisi n'aggulawo omusango. Era olunaku olw'eggulo poliisi yazze n'ekwata omusajja ono era nga mu kiseera kino akuumibwa ku poliisi ey'Emukono. So embeera bwetyo bw'eri wano mu kitundu eky'Entaawo, tugenda kwongera okulaba nga tufolowinga embeera eno okulaba ekituufu kyekiriwa, kubanga abamu batuuze bagamba nedda omwami bamuwaayiriza aludde nga alera abaana bangi abavubuka, abalala bagamba nti kituufu. So embeera bwetyo bw'eri SPD ne Robert Mutebi, naye nga tugenda following ensonga eno okulaba ekituufu kyeki, naye nga ekituufu ali ku poliisi Emukono. Over to you SPD.